Omuwala oyo yalabikidde mu katambi nga ali mu Tooyi bamusabula. Nekireetawo akacyankalano mu ggwanga, buli omu ng'ayogera nti omuwala omulungi bw'ati bamuteeka batya mu Tooyi Republic ate nga Tooyi eddugala. Nekireetera Anti Kaduuka okula live namba ng'avuma mukazi munne amuvuma amusensebula kubanga yaswazizza abakazi, kubanga omuwala omulungi bakyabazinira nnyo mu Tooyi, bakyabateeka mu Tooyi, temwagala kufumbirwa leereleere. But okujjako nga sex life yo eri boring, gwe ng'omuntu tosobola kudda ku mwana muwala oyo n'omuvuma okujjako nga sex life ye eri boring. Ebyo bintu bya bulijjo, ebyo bintu tubikolanga. Ate leka mbabuulire, teriiyo kinyumisa kwegadanga nga bunkenke. Kyova olaba obwenzi bunyuma, abantu banyumirwa obwenzi, abantu abenda banyumirwa obwenzi. Obunkenke obubeeraawo bwe buleetera buli kimu okunyuma. Abantu abafumbirwa ne mubeera mu bufumbo, ne mubeera mu ekisenge kyekimu, obuliri bwe bumu, essuuka ze zimu, jjukira ekituli kyekimu, ensiki nayo y'emu. That is what gets everything boring. Era bye bakimba bammwe bye bajja eno bye banoonya wabweru mu baside chick. Craziness. Banoonya bunkenke obwo, banoonya fujjeero lye banoonya ku bawala abo. Tosobola kuŋŋamba nti nno ndi out, tunyweddemu nkyamuse, ndi mu mood, nfunye vibe nti ngenda kutuula awo nninde mala okutuuka ewaka. Okujjako nga you're just boring, you're just a boring woman. Believe me, mba ngenda kukwata essimu, ne waba wabeera waliwo abantu nga sisobola kwogera kye njagala kwogera, mba ngenda kukwata essimu ngamba omusajja wange nsanga mu Tooyi. Wemmala okgenda isaawo eddakiika 2 naawe ojje. Ebyo bye binyumira abasajja. Kubeera nga muli mu jaama ekiro, muli awo mwebuwa n'omuwa bijje, naye abafumbo mubeera mu jaama, oli n'atunula eri ono n'atunula eri, temusobola kuggyayo ssimu bajja zisika. Mwena mulinga abayombi. Omusegawo kye gukola muli mu jaama mweboye, aweerawo omusajja bijje. Muli kulumbe nga kiggwa, muli wa obunkenke bwe businga okunyumisa okwegadanga. Era omwana oyo simanyi senga ki ow'omulembe guno eyamubuulirira, kubanga sinze eyamubuulirira, naye probably senga nze eyamubuulirira, senga ebintu ebyo byakola ate abikolera ddala. Those are the things spicing up relationship. Relationship yonna eyimiridde ku kwegadanga. Spicing up relationship, omusajja tajja kujjukira nti tomanyi kwoza ngoye. Spicing up sex life y'omusajja tajja kumanya nti nno tomanyi kufumba. Byebyo ebintu ebitubeeza n'abantu, buli omu n'atandika omubuuza omuwala oyo omwagaza ati nga bagamba bugambi mumuleke. Oyo omuwala temumumanyi. Oyo omuwala temumumanyi nga kyekyoka kyasobola okwogerako. Fujjo lyo, ddaluulyo mu nsonga ezo. Kino muba muyita bwe muti mabira n'ogamba omusajja sooka opaakinge, n'akugamba bannange wano watera obeerawo ababbi nti gwe paakinga 30 seconds. Nkulage kye nsobola okukolera mu 30 seconds. Byebyo entertaining everything. Tewali kyogenda kusobola kukyusaamu ng'oli mu buliri. The more the place is creepy, the sweeter the kwegadanga. I'm telling you. Yeah? Abantu babadde mu bifo bye basobola okunyumizaamu n'owulira nga naawe yo entertain like mwali mu bijja. Ebijja temwatyayo. Okutya kwoba nako kwe kusinga ate okuleetera kyonna kye mukolerayo okunyuma. Mu nsiko, ku muti waggulu, mu bikajjo. Zeze mboozi kati wemba naakunyumiza nti twabadde mu bikajjo bya mmetta.
noli nayagala kunyumize babadde mpulira ani kogenda okusinga okuwa amatu oyagala okuwulira emboozi kyegenda esinga oku exciting. And I let people be. Kirala abantu babadde babiri na mukazi na musajja lwaki otuula n'ovuma mukazi munno n'omusense bulavuma ne ku musajja nawe ovumye mukazi munno wakyabalira mutoyo omanye ebintu ebyobunkenke we binyuma ggwe. Muve ku bantu. Wano omuntu omusobya yekka ye yarekodinga video eyo ate naye yanyumirwa kuba mu kugirekodinga yasaba omuwala akole ki tinange empaako o else ngenda kufulumya video. So ye mubi. However much it was a public toilet naye yaliko omulyango ogwali ku kkati. Senga badde bali mu lukale ne beegatanga then kyandibadde si kirungi. Ne bagenda mu Tooyi ne baggalawo. They were inside. So muleka abantu bannange muleka abantu mutuleke temutufiirako oba gwe ofumbirwa naye muve ku bantu mubaleke as long as tebagenze wali mu public. Yenna yawalampa n'ateekamu amaanyi agawalampa n'awalampa Tooyi waggulu n'ateekayo kamera n'atandika olingiza banne ye mukyamu. Bano si bakyamu. Okujjako nga nkiddamu okujjako nga you have a boring sex life ye gwasobola okubakuba amayinja. But for us who know things, for us who do things, ebyo bya bulijjo butya bya bulijjo tewali kikola mawulire tubikozeekoze ate nga tukyabikola ate nga tugenda biddamu naffe olwaffe we luliggwayo nti kaweddemu naffe muliraba obutambi bwaffe ne mutulayo kinyenye ebiwato. But as of now